Matayo essula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yesu bwe yava ku lusozi, ebibiina by'abantu ne bimugoberera. Kale laba, omugenge n'amusemberera n'amusinza, ng'amugamba nti, Mukama wange, bw'oyagala oyinza okunnongoosa. Yesu n'agolola omukono gwe n'amukwatako, n'amugamba nti, njagala, longooka. Amangu ago ebigenge bye ne birongooka. Yesu n'amugamba nti, laba, tobuulirako omuntu n'omu, naye genda weerage eri kabona, omutwalire ekitone Musa kye yalagira, kibeere omujulirwa gye bali. Yesu bwe yayingira mu Kaperunawumu, omwami ow'ekitongole Omuruumi n'ajja gy'ali, n'amwegayirira ng'agamba nti, Mukama wange, mulenzi wange agalamidde mu nnyumba akozimbye, abonaabona kitalo. Yesu n'amugamba nti, najja ne mmuwonya. Omwami w'ekitongole Omuruumi n'amuddamu ng'agamba nti, Mukama wange, sisaanira ku okuyingira wansi w'akasolya kange, naye yogera ekigambo bugambo, mulenzi wange anaawona. Kubanga nange ndi muntu mutwalibwa, nga nnina basserikale bentwala. Bwe ŋŋamba nti genda, agenda, n'omulala nti jangu, ajja, n'omuddu wange nti kola bw'oti, bw'akola. Naye Yesu bwe yawulira ne yeewuunya, n'agamba abaayita naye nti, ddala mbagamba nti sinnalaba kukkiriza kunene nga kuno newankubadde mu Isirayiri. Nange mbagamba nti bangi abaliva ebuvanjuba n'ebugwanjuba, abalituula awamu ne Ibulayimu, ne Isaaka, ne Yakobo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye abaana b'obwakabaka baligobebwa mu kizikiza eky'ebweru, y'eriba okukaaba n'okuluma obujiji. Yesu n'agamba omwami w'ekitongole Omuruumi nti, kale genda, nga bw'okkiriza kibeere gy'oli bwe kityo. Omulenzi n'awonerawo mu kiseera ekyo. Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Peetero, n'alaba nnyazaala wa Peetero ng'agalamidde alwadde omusujja, n'amukwata ku mukono omusujja ne gumuwonako, n'agolokoka n'amuweereza. Obudde bwali buwungedde, ne bamuleetera bangi abakwatiddwa dayimooni. N'agoba dayimooni n'ekigambo n'awonya bonna abaali balwadde. Ekigambo kituukirire ekyayogerwa nnabbi Isaaya ng'agamba nti, ye yennyini yatwala obunafu bwaffe ne yeetikka endwadde zaffe. Awo Yesu bwe yalaba ng'ebibiina bingi nga bimwetoolodde, n'alagira bagende emitala w'eri. Omuwandiisi omu n'ajja, n'amugamba nti, omuyigiriza, naayitanga naawe buli gy'onoogendanga yonna. Yesu n'amugamba nti, ebibe birina obunnya, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebiso, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe gwe. Omuyigirizwa we omulala n'amugamba nti, Mukama wange, sooka ondeke ŋŋende nziike kitange. Naye Yesu n'amugamba nti, yita nange, leka abafu baziike bafu bannaabwe. Awo Yesu n'asaabala mu lyato, abayigirizwa be ne bamugoberera. Omuyaga ogw'amaanyi ne gukunta ku nnyanja, amayengo ne gakuba eryato, naye Yesu yali yeebase. Abayigirizwa be ne bajja gy'ali ne bamuzuukusa, nga bagamba nti, Mukama waffe, tulokole, tufa. Yesu n'abagamba nti, kiki ekibatiisa, mmwe abalina okukkiriza okutono? N'alyoka agolokoka, n'alagira omuyaga n'amayengo okukakkana, ennyanja n'eteeka nnyo. Abantu ne beewuunya ne bagamba nti, muntu ki ono empewo n'ennyanja okumuwulira? Awo Yesu bwe yatuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagadaleeni, abantu babiri abaaliko dayimooni ne bamusisinkana nga bava mu ntaana. Baali bakambwe ennyo nga tewali na muntu ayinza okuyita mu kkubo eryo. Laba, ne boogerera waggulu ne bagamba nti, otuvunaana ki, ggwe omwana wa Katonda? Ozze wano okutubonyaabonya ng'entuuko zaffe tezinnaba kutuuka? Waaliwo walako okuva ne we baali ekisibo ky'embizzi nnyingi nga zirya. Dayimooni ne gimwegayirira ne gigamba nti, bw'oba otugoba ku bantu bano, tusindike mu kisibo ky'embizzi. N'agigamba nti, mugende. Ne gimuvaako ne gigenda mu mbizzi. Kale laba, ekisibo kyonna ne kifubutuka ne kiserengeta mu babbangabanga, ne kyesuula mu nnyanja, ne zifiira mu mazzi. N'abaali balunda embizzi ne badduka, ne bagenda mu kibuga, ne babuulira byonna n'ebikwata ku bali abaali babaddeko dayimooni. Laba, ekyalo kyonna ne kijja okusisinkana Yesu, ne bamwegayirira okuva mu kitundu kyabwe.